balabala ngabwe mulabe eno balabala ye site eyitibwako ebyamaguzi byonna n'abantu yeringa boda naye fe abakulembeze batuyitako bulisi batuwa bujambo olaba n'oyo MP waffe Matovu Charles wano tayimirirangawo ekinene nnyo waabazze ajja kuziika n'agenda n'aziika n'akomawo wano atuwa jambo wabaleseyo obuntuntu eploni buno busipiika bwa pikipiki n'abuwa abavubuka ababeera wali ku mwalo ninga ffe abantu abatuuze tubeereyo mu byalo kino ekitundu kinene nnyo tulina ne ssente endala eri chairperson gyayogedde erimu amayumba agawera 205 Charles tamanyi nayo
Kasaato James DHT w'ekyalo ky'Ebbalabala ekimu ku bisoomooza mu kitundu kyaffe mu byobulamu eddwaliro lyaffe terinnaba kuggulwawo mu butongole okusobola okuzaalisa abakyala n'olwekyo tukaluubirirwa abakyala okubeetika okubajja mu kizinga kino okubatwala mu kizinga ekirala eky'Ebussi oba okubatwala Entebbe okuva wano okugenda Entebbe omuntu amala essaawa 3 mu mazzi ali mu lyato ekigambo ekinene nnyo omukyala yalumiddwa abakyala abasinga obulungi bazaalira mu maato ekigambo ekyo kikaluubiriza nnyo ate abasigaddewo abatasobola kugenda Entebbe abatasobola kugenda Bussi bazaalira mu Bamulerwa ekyo nno kituviiriddemu abaana baffe bangi okuba nga balina akawuka tulina abaana abamira eddagala nga bato olw'okuba nga bazaalira mu Bamulerwa ne batasobola kubakwata bulungi n'olwekyo entambula etukaluubiriza nnyo mu mbeera eyo mpox
abalwadde twafuna bangi naye nga gavumenti erina ntambula okubajja wano okubatuusa ate nga n'omulwadde yennyini aba munafu talina nsimbi naye nga ate yeetaaga okugenda mu ddwaliro kubanga eddwaliro lye baateekawo okujjanjaba mpox eddwadde ly'Entebbe lyokka nga ab'Entebbe batugamba nti mulwadde atuuke ku mwala Nakiwogo oba Ekigungu n'olwekyo ne tuba nga tukaluubirirwa okusondera omulwadde tusondera musondere okusobola okumujja mu kizinga kino okumutuusa Ekigungu oba Nakiwogo asobole okwegatta ku ddwaliro ery'Entebbe n'olwekyo mu mbeera eyo tukosebwa olw'entambula okusobola okutambuza abalwadde okubatuusa mu bifo ebyetaagisa ebidizingeneted okubajjanjaba mu bulwadde obufaanana ng'obwo obuzibu. Kanji nnyo abantu bangi nnyo abakalina 70% abantu abakalina ate nga abakyala bazaala nnyo naye musawo ey'okuzaala omwana waba ng'azaalibwa bw'asiibibwa mama we akawuka ate era mu kuzaala awo omusawo bumu wabaawo abasawo abatendeke era we bawonyeza omwana butakwatibwa kawuka naye feno ekizibu kye tulina oba kyalingi ekiseera kye tumaze nga tetulina ddwaliro lizaalisa abaana bangi nnyo omuwendo gyeyakulina akawuka ka mukenenya kubanga bw'ogenda gye olunaku olw'okugaba eddagala osangayo abaana bangi nnyo nga bazokufa eddagala ly'akawuka naye omuzadde singa omubuuza nti omwana ono yafuna nti akawuka omuzadde akugamba nti oba n'omubuuza omwana ono wamuzaalira ludda abasawo bababuuza omwana ono wamuzaalira ludda n'amumenyera nti namuzaalira wamulerwa ogwokuna guno agenda okugwa kutujja kuba tumaze oddiggulawo asobole okuba nga tukendeeza ku bizibu ebyo n'ebyabamulerwa ebivaako HIV tujja kuba tubimaze. Sente z'abakyala eza PPL abasinga ekyasinga otusomooza mpozi nnangamuntu abasinga twali tetulina nnangamuntu ng'ate okuzifuna oluusi ogenda owaayo akasente ng'era bw'omanya ekitundu kyewaffe esente nga bw'obimanyi eby'oku nnyanja y'amazzi kati bagenda okusaba ogenda ofuna PPM bakusaba nnangamuntu ng'ate n'ennangamuntu oluusi togikola si togirina. Abaana abaffe bavubi naye amagye gabakwata olw'okubanga tetulina busobozi obusobola okuteekawo eryato erivuba envuba ennungi kati bavubira mu nvuba embi yakweyiiya bakwatibwa ne tutoola ssente otunda ente osobole okununula omwana obutatwalibwa mu kkomera byebyo ebizibu naye nga suubi twalina ekigendererwa kyaffe nga tugamba singa gavumenti eba etuwadde ssente tugenda kulunda tugenda kulima kati byonna twabikyusa obudde buno kyetuvudde tuyita oyo gavana tumuwuliddeko bingi byakoledde Wakisa ate tumwagala okusinga Wakisa eyo gavana oyo avuga nnyo tumulaba byatukoledde bingi ne tugamba bane tuyite ku gavana. Gavumenti nga bweyagala abantu bavube so oli yetetenkanya nga embeera ennaku zino weeyogera ne yetetenkanya ate amaato ne bagaasa ekyo nakyo ne baba mu kunyigirizibwa amaato ne bagaasa obutimba ne babutwala naye kennyini ne bamutwala kati eyo nayo nsonga emu ku kyalo eruma ekyalo abajasi tetubatwala singa ebeera poliisi eyo yogikola ki abajasi bali mu bakamanda naye nga kyo okwogera n'okukola ki olunaku olw'omukaaga oluyise twakuba ensisira y'ebyobulamu n'ebyamateeka nnamba ku mwalo gw'Ebugiri Bugiri bamumanyiyo saidi y'ekisubi eyo ng'ensonga eyo yesinga obukulu ne tuleeta ne bannamateeka ne basomesa eddembe ly'abantu
tulowooza nti tujja kugezaako okwogera okutuusa abatamanya ngamba lwe banaawulira. Ate nze ndowooza kwabwe ngenda mu paalamenti olwo ndi ku ddaala lya ggwanga abo beera mu byalo byaffe etunyiga. Chairman wa wana ayogedde ku kikwatagana n'amazzi. Kakati ekyalo Balabala bw'ogenda okukitunuulira okuva ku nkomerero yakyo eri ku Kaapa okutuuka wano Balabala nga waliwo boemu. Abantu balwala endwadde eziva ku bujjama bw'amazzi ge tunywa amabi. Sebo tusaba mutusakire ku mikwano egituweereza ku buweereza obumala amazzi. Kati imagine Balabala amazzi gali wano wansi mu nkambi, n'enkambi yokka tegagimala. Kati ate deni abava eri waggulu, si Balabala yokka n'ebyalo ebirala. So nga singa tuba tulina LC eziwera obusawo obusatu obwo tusobola okufuna ekikopo kya kasooli. Omuntu n'agamba nti nsimbye wano ekikopo kino kuba kyava mu gavumenti. Bwe tusaba okusala mu LCs emitemwa gye batusaba oba gye basaba abantu mingi gikaluubiriza abantu okufuna obuweereza. Batugamba muwandiike amayumba agali mu LC balabo bakisoboka okusalamu. Bwe muwandiika mulina okutwala eri chairman. Tulina ba chairman baffe ng'ogyeko nsambo wa wano abatakkiriziganya n'ekyo kuba kimanyi nti bwe basalamu ekyalo afunziddwa kuba abatakyazeeyo kufuna 10%. Kwegamba ne tuba nga baagala nnyo okwekusa. Ebyobulimi bwe tuba tugenda okugula ensigo kati nga mu budde buno tugigula mu bbeeyi, naye bwe tutuuka mu kutunda tutundira mu layisi. So omulimi anyigirizibwa nnyo ku lw'ensonga tetulina butale. So singa tuba tulina obutale gye tutwala ebirime byaffe naffe abalimi tuba tujjaganyulwamu. So mukadde waffe okunyigirizibwa okwo tusaba otutunulemu. Tulina emikolo emirala gye tugendako eri sindika eryato tugende kasitayo piki esomose. Tulina emikolo emirala gye tulaga. Naye ffe ku luno twetegese okuwa gavana akalulu. Era bwe twawulira nti ajja ku bwemupi tulinawo omuvubuka waffe Reverand atulakwata akayumba akaliko omulongooti gwa TV. N'atugamba bannange bwanika ajja ku bwemupi naye tubeere wamu. Era twamukkiriza balina olukuŋŋaana ne tusindika chairperson w'ekibiina n'agenda alubeeramu. Era gavana yamuwa business card ne tusobola okwogerezeganya naye bwe tusobola okujja okutukyali.